ino kutunira sectors nnya Muhoozi tulina sector y'abavubuka tulina sector ya culture tulina sector y'abakadde tulina ne sector y'abantu abali medium kati Muhoozi agwawa twali sector emukiririzaamu abavubuka bamulabanga atasaanidde abakadde bamunyooma talina culture institution kwe yeekutte talina religious institution kwe yeekutte kwegamba ali awo ne bana abafere babbalamu gye bamuza gyakola ki naye ate twamulabako ng'agenze egundi e Rwanda ensawo n'eggulu ebadde negotiation zaaliwo emyaka ng'ebiri emabega gali Muhoozi yaguzaawo ensawo just bamutala kukola finishing Vanistro yasamiranga omupiira mu Man U nga ba Ferdinand basoksa bamuterawo pass nakola bakoze finishing twali muzanyi wa mpira abadde akyasinga akola finishing nga Vanistro omujjukira yazanya mu Man U barabasajja basoksa basikozi batobanga ne pass ezindi bamuterawo n'amaliriza kati Muhoozi okumaliza gundi yerwa kyali bakitesezako okumala emyaka kitegeeza yali oyogera na professor saka nsibira mu interview abantu butamanya ate ebyenjogera byange si bya TV eno professor abayogera ino okubulira omuntu wa wansi amazima nga wegali ogenda okugula wensala otekimufuula kuba president okuba president olina okubanga omanyi nature y'abantu ba wansi kati nga bolaba bajja bwentegeka ekivula benyale mu bajja abadipe bajja befudisi bajja because mmanyi kye baagala nga bonda abantu bengenda mu wino teri wenyale mu Ampala na teri wa FDC Ampala na teri wa no Ampala na kubanza mbera ku interests z'abantu ne Muhoozi talina interest y'omuntu n'omujakola kye yamanyi wadde gyali presentinga era alagirawo obusungu omukulembeze sometimes olina okwefuula fala nga Bobi Wine olina okwefuula fala nga Museveni osobola omuvuma okuva ku majja paka kyona akoleka n'otambula wano Kakwezi yakola bakozi Twitter nga talina nakyegenda muka ne bamutulugunya n'adduka ne mu ggwanga kati osobola kuba mukulembeze Museveni okubaleka ne mwogera ne mumuvuma eba quality of a good leader bano bayisimo access bano abantu abafaine bafuma Bobi Wine n'asirika n'abaaniriza eba quality of a good leader a good leader olina okubeera nga oli tolerant good leader olina okubeera nga abantu bawadde kye bayita freedom of speech tolaba kati Nyanzi muwadde omukisa agenda fuga Kampala ebisanja bina nti Muhammad Nsereko yakoze ekintu ekyobulabe ennyo awo embadde njija nakati mukujabula Muhammad Nsereko okuvaayo n'aleeta ekintu kyakoze kyabulabe nnyo ate okumanyi ne President Museveni Katonda yamusaako ekisa nti bannayuganda badde bamulabamu kati nti aka freedom of speech kati bamafia abakuba Museveni agende zeteeka nalisanyukidde mu ngeri nti alogically nti Museveni ali mu biseera by'ebisembayo nti n'akantu akatono kabadde asigaza kagamba eggwanga nti nabawa eddembe ly'okwebaka nabawa eddembe ly'okwogera naye alijjeewo nti buli muntu lwali mukugira okwogera omuntu asirise aba mubi nnyo buli lwenzijana ku kamera nenjogera ekindi ku mutima obusungu bukakkana nti bano abaana abali mu struggle abaana abatawagira gavumenti nabagiwagira badde bayise obusungu bwabwe ku social media kati awo bagobyeko kati abantu bangi abali mukola meeting bavunika batya gavumenti nga tosobola kumanya information buli lwo blocking information oba obulokinze mukisa gye gy'okufuga era President Museveni abamukuba bayise mu Nsereko okulaba nga avaako era nkulayirira nti 2026 kalulu kagenda kuba kabulabe nnyo watabeewo harmony watabeewo democracy amala wayinza okubaawo ekikyuka Nsereko agenda kuddamu yeesimbewo ku kintu ekyo political career yonna yafudde Nsereko abadde nga Bajjo abadde nga Ssekikubo abadde nga Tinkasimire nga Nuupu abadde bamwagala abefudisi badde bamwagala abenyani babadde bamwagala naye kati yakibuloki yalagidde ddala nti mukozi wa President Museveni wakati yeteeka bamanyi nti lyazirwa President Museveni ate nga ayinza okuba yalikoledde mu busungu nga y'omuntu naye ate lyamuleetedde obuzibu nti balaga nti yalikoze ku protectinga President Museveni butaddamu ku balumbuye butaddamu kola ku bantu bavuganya gavumenti naye ng'ate kyamukubye era tekyalina political future mpozi ajagenda Museveni amu bwa ambassador nga bwabala ayinza okuba nga yabikooye nga yabala bwa ambassador naye ate kibi nnyo okuleka legacy kwayo omusajja y'omu ku badde tusinga followinga y'omu ku basajja badde tusinga okwegomba kiba kibi nnyo okutandika obulungi ate n'omala bubi era buli munnabyabufuzi andaba saba Katonda bw'otandikanga obulungi osaba Katonda n'omala bulungi ekizibu ky'abakulembeze bwa Afirika batandika abantu babaagala nnyo ate bagenda abantu babeevuma nnyo kikireeta excitement tibuli obanga oli presenting abantu ng'oli mubaka wa parliament toli presenting nga birowoozo wabula di presenting nga birowoozo by'abantu bo abakugoberera n'abakutuma mu constituency kati bano abasinga beefaako bokka abaka ba parliament beri presenting nga bokka tebaddayo na mu constituency kola consultation kati njagala ombuli etteeka lya Nsereko yabuuza ani okuliisa era munnansi kyetekako omukono agamba teteka tulyeta ate yali wa member of parliament weeyo naga Nsereko yali mpadde eryetteeka ate ne kenyininyini Muhammad Nsereko ne President Museveni nabo benyinyini lijja kubakwata ojjukira Public Management Act esooka kukwata amama mbabazi buli obanga okola ekintu mu busungu weebuuze mugambe omwana wange gwenzadde kigenda mulekawa abantu benkiikira bagenda kyogerako ki buli lwobanga tosobola kufumiitiza n'ogamba nti nekiikiridde nga Nsereko kuba nekiikiridde nga Museveni wava obuzibu
Etteeka terigenda kukosa nnyo gundi Bobi Wine. Terisobola mukosa. Because Bobi Wine amaanyi ge gali ku social media. Nsobola okujja n'envuma jjajja Yuchuli. Nsobola okugamba nti akasajja akakadde akatazaala tokategeera. Ate okuvuma kugenda kweyongera nnyo. Omuntu ajja kujjaga nti kasabbuuni gwe totegeera. Bwengamba kasabbuuni batomutegeera. Bamutegeera. Kale etteeka terina kye ligenda kuyamba. Ompulira bulungi. Terina kye ligenda kuyamba ku social media. Wabula terigenda ku promoting okuvuma ennyo. Just ate yagenda kuyamba abaana bano magezi kuvuma nga bateekamu logiki. Nsobola okugamba nti kibajja ekisajja ekyogubuto ekyogera ennyo. N'otegeera nti baba bagamba ani. Terina kye ligenda kukola. Ligenda kuyamba abayenzi, ligenda kuyamba bawamba abaana, ligenda kuyamba kutabula maka, kubanga bwe nkusanga ne mukazi wange nekukwata katambi olina soka kumpa ali kusoka okateekayo. Kugamba etteeka lyalize ndi munnamawulire ensanze omukazi akuba omwana we olina soka tolina kwata olina soka mbiteekeyo nnyabo. Kati etteeka terina kye ligenda kuyamba bannansi wabula ligenda kupromotinga insecurity n'okuleetawo kye bayita tribalism nti ebiseera ebisinga buli lwozibiza amawanga n'abantu okwogera oba baleetera okukola ekintu ekirala ekitali kituufu. Omukazi yavuddeyo n'agamba nti yakutaddemu ssente abaana okudda Kyagulanyi yandiwadde yasooka kumwebaza. Ali kakati kibi nnyo era ali Bungereza eyo. Kibi nnyo bw'okola anti obuzibu abantu ba diaspora mumanyi lwaki tebanjagala mbabuuli baagala kabampaani okutte bu miliyoni 10 obuwadde Bobi Wine ate mugamba akwebaza wakikoze Bobi Wine waki waziwadde Bobi Wine nazi andi yabadde yandiga nti si nze nzitaddemu bw'obanga okola ekintu oli yampadde bw'obanga okola ekintu ng'okikola lwa kamera mubireke tutwalina nga obukazi bwatuwanga ssente abo ne bafulufiga ne butumanya ne tubuvuma ne tubutuvaako omuntu ow'eranda nakuweereza emitwalo 5 nga yagala okibunye ku Facebook tuwakwadde miliyoni 5 ate nga bali mu mbeera embi okusinga naffe abali e Uganda bakati omuntu okutte miliyoni 10 what is miliyoni 10 ku Bobi Wine kati Bobi Wine n'abagagga bemanyi bamuwadde miliyoni 3 tebannava buli okola ekintu nga tukikoze mu mutima guyamba ate lwaki oyagala bakwebaze leka Katonda akwebaze buli olikola charity noga nti nkuyambye gwe muvubuka gwe ate Bayibuli egato bw'ogabisa kkono ddyo talina kukola ki ddyo talina kumanya kakati ndoza mulabye abantu kibi bukola nti buli omu mu struggle alinamu ekigendererwa abamu baagala kufuna mu linnya abamu baagala kufereramu bantu abamu baagala mu mawulire abamu baagala kabampaani kati obanga oyambye abaana n'oteekayo miliyoni 10 Bobi Wine alina kwebaza ku bantu Bobi Wine ate mumubalemu ku magezi yegwa magezi agenda yebaza buli muntu omuntu ali mu kununula abaana basuka mu mutwalo ogumu ng'odaga nti bajja yampadde emitwalo 2 bw'aba takikoze wagamba nti tubeebaziza mwenna nga yeebazizza ekintu ekiri mu jje lwaki tosimba lwaki gwe oyagala feeling special yabadde agula linnya yandibadde ejja n'agamba nti mpadde Bobi Wine mpulumotinga ogenda ogamba abantu ate miliyoni zange 10 bw'obanga adde okola kintu mu kuyamba abantu banaku lwaki ate oyagala okwebaza okusinga okwa Katonda Bobi Wine wanakwebaza nakuteeka ku social media olunaku lumu ogenda kufuna ki Bobi Wine bateeka ku social media bafuna obugagga kyokka buli baposting bafuna kibali buli mubanga mukola ebintu bino by'okuyamba mulekere okubikoleranga mu kamera kola ekintu ky'okuyamba nga empeera ogisuubira wa Katonda Bobi Wine muntu munno okitegera bulungi ti Bobi Wine singa Bobi Wine gwe yapostinga nga afuna oxygen emyaka 10 singa Bobi Wine bakupostinga ng'ofuuka Governor Bank of Uganda mwandibadde nga muyombera ekyo nabo wayambye abaana baveeyo ani noyombera obutakupostinga ekigendererwa kyo kyabadde yanyiize nnyo kulabika nga lwaki anyiiga era n'agamba nedda nze nataddemu ssente akati yekayeka yajjeyo abaana ng'omanyi ssente ze basonze era ekyokubiri nga tunagamba nti kunyiiga kituweebaza koozi omuntu yaleeta ekirowoozo nanga kati kanyamba abaana kati yali ludda nga Bobi Wine tanaleeta kirowoozo ekyo era bagamba n'ekivulu kyali kiseetinge kitya ekyegundi oli mu biboozi by'abakadaama ate bw'oba oyise profesa tomuteeka nga mu mboozi za social media bw'oba ompise tosobola kukola ekivulu bakiseetinga batya oli n'akwata ssente ze n'ateekamu tiketi n'alanga ng'akoze ku biseetinga olumu mukozesa nga lobeti nga mubuuza ebibuuzo kubanga tosobola kumutiza mu interview ya kyana kitobo ekyo teri kivulu kiseetinga ebigambo by'abakadaama enjala beeruma bye basanga bye boogera naye mulimu bakadaama abategeeramu kuba bakadaama ebiseera ebisinga leero ajja kukuwaana ekyakuvuna okitegeera bulungi kakati muve mu ebyo ebibuuzi nti Bobi Wine yaseetinga ekivulu kyali kiseetinge ekivulu kyali kyakujjayo baana era omulimu yasiko walinze kati gavumenti wagirabye ng'epanikinze twalabye ambasada yageza okunula abaana ne bamugoba lwaki bamanyi lwaki bamugobye nti Bobi Wine lwaki amala kukyogerako ne mujja ne mutuyamba ategeeza Bobi Wine watandikoze kira kino kuteeka gavumenti ku nninga nekwata PS wa finance nekwata ambasada bagende banunula abaana kimala bumazi era yeggolo ye yakoze eki yabadde yawedde era abayambiddwa bangi olwakozi Bobi Wine yatandise mumwebazeeko olwekyo muve bino ebyokwagala obutaala muve bino ebyokwagala babawane kati fe tubeera ku mawulire tufuna ki ogenda kunsasula kati ngenda kufuna ntudiza ba business people ndi mu kamera ndi mukulejera sina kyengenda kufuna kati weeyama okugamba nti munnoonye guno mulimu gugo tegulina mulimu obutasasula okay muwozi yavaayo n'agamba nti nno 226 bwe tuba tuzze nga president bimbuuza bya buhozi kwatagenda nakwesimbawo tasobola kwesimbawo nga kitembozi asooka tekitawe yajje babanga yagala entebe
nti teri opposition ayinza mulya kalulu kakati gwe kankubuuzeemu nga si byakujubisa njagala tugende mu wino njagala Muhoozi ave mu uniform z'amagye tutambule naye twabenze naye andigwajja okuwa akalulu mutabanyi wa pulezidenti alina ssente okunsinga alina emunde nga tugende nga tukola opinion poll ezaddala Muhoozi wansinga muntemako omutwe nga tugenze mu wino nga tugenze wona wontekane we balala waabwe gye bamuzaala njagala tugende wa Muhoozi nze naye tukuba akalulu ani gwe banaalonda kati bano abamulyamu obusente bano babbala be bamulimbalimba sebo okugenda okukola ground nga Bobi Wine okola ground nga Dr. Kizza Besigye okola ground nga Lukwago ompulira bulungi si kyanka tera chairman Nyanzi Muganda Bobi Wine atandise okola ground kuba akoze bikunga kati abantu balabye ensobi gye bakola okubitamu akalulu era kati agenda kufuga Kampala Central nenga akikoleredde ebisanja nga bimeka nga bina Muhoozi tabira nko political office yonna tafuga ko wadde ekiyenje tamanyi bizibu bya muntu nti wali omukazi agenda atambulira ku boda akulidde ku mata takulidde mu nnako tamanyi nti wali omwana afa malaria nga mudwaliro tegiddagala bwoba tosobola kumanya bizibu tosobola kukulembera kubanga tobuzibu wa Uganda population abaavu be bajja okusinga abagagga Muhoozi bakoleko ka gavumenti k'abagagga n'abaavu Muhoozi ajja kulembera abagagga abaavu bajja kulonda omukulembeze waabwe bakola ki bwetaaga ne kati muli mu katemba wa bbala mu bbala mu Abaasi Kaluseke ali mu kunuuna batiimu kyamaanyi kati yabagala muli b'amaanyi naye nga amazima agamanyi kuba bbala munze mumanyi mukwano gwange ye muntu agamba kwata kusigira ebintu eyo kyange eyo kya kati ali mukwokesa Muhoozi era ebizibu byafunye bamugobye mu magye kuba amekomanda kuba ekifo kibadde kyamaanyi kwali abadde asobola n'okuwamba taata we abadde asobola okuwamba emizinga gyonna naga kati Kampala yo nangisazeeko olaba olemedde okuwamba kitaawo ng'oli mu ntebe onoomuwamba ng'ofuusa advisor na kuzunga Rwanda kitegeeza talina political future era kino nakibagamba dda nti Muhoozi tagenda kwesibawo ne muwakana Museveni akomawo 2026 believe me or not Museveni taliraba muntu mulala twalabye wano ali ku kitebe nga bagamba nti tolina gy'ogenda komawo muleesi tuli mu succession battle 3 maama ayina gurupu eyiye taata ayina eyiye omwana ayina eyiye akati ogenda kuwulira character assassination ezigenda okubeerawo ne assassination ezaddala tebuli muntu ekintu akyagala naye tebasobola Museveni